It's a breaking news. Amulege tufuna okuva mu ggwanga erya Congo ate si mawulire malungi nga mawulire gali kati nti abayiikira ba ADF bayiwaddeyo okuwamba pulezidenti w'eggwanga erya Congo. Mawulire si malungi, mawulire gatiisa, mawulire geewuunyisa naye nga ffenna twebuuza ani ali emabega wa kino. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti abo bonna abali emabega g'okuwamba pulezidenti w'eggwanga erya Congo mwenna mugenda kyejjusa ate atwongera okutegeeza buli omu nti buli omu alina ky'akoze okulaba nga pulezidenti w'eggwanga erya Congo akola bino byonna nga mugezaako okumuwamba, mugezaako okumutiisatiisa, mugezaako okumumalawo. Twongera obajjukiza nti nammwe akadde kammwe kajja. Bino byonna mugenda mu maaso n'obikola bati mukimanye nti teri mbeera ya lubeerera, teri mbeera etaggwaawo. Bino byonna bwe biri era tubiraba tubadde ensonga nga tuzigoberera nga twebuuza naye baani abakola bwe bati ye lwaki bakikola. Bibadde bibuuzo by'abantu bangi abakoola for change, abakoola okulaba nga tufuna enkyukakyuka, abakoola okulaba nga tufuna eggwanga eddungi. Naye tusaba Katonda atulambulirire, atulage emiramu emirungi, atubeererewo ate atuwe ku ggwanga eddala. Buli kimu kikyuke, buli kimu tukirabe nga kyanjawulo, buli kimu tukirabe nga kipya. Uganda yaffe ebeere nga yanjawulo, Uganda yaffe ekyuke, bannayuganda bafune eddembe ate ensi yonna ebeeremu emirembe. Tumanyi bulungi nti eddembe lya bannayuganda bantu ababiri be bakyalimazeeko emirembe. Omukulu Paul Kagame ne baaba we mwami Yoseyite Buhabulwa. Tetumanyi oba mama abwe y'omu oba baafubutukawo okujja okunoona ensi eno oba baavaawa ate tumanyi na favour gye baagijja. Bo bakitwala nti bali favored naye akadde akatuufu just time tekanaba kutuuka naye nga tusuubira nti kajja era nabo bajja kawulira. Temulowooza nti biteredde bigenda kukomawo nti maama ebyayo biyiseewo. Akadde akatuufu bagenda kawulira. Kayinza okutaba lwaleero, buyinza obutaba nkya, but anytime era akadde kajja. Baganda bange, mikwano gyange, tweyongere okutuula, tweyongere okutunula, tujja balaba n'ebigenda mu maaso ate ffenna tumanyi bulungi nti Uganda eno yeyina ekisooka ate era n'ekisembayo. Mubaleke bakole bye bali mu kukola. But their time is almost. Mama nze. Kale. Zebra yali ali mu bbaala ey'ekawempo oba bbaala oba kifo ekisanyukirwamu kye bayita Vegas. Yali atudde awo ne bamukubira essimu. Naye Muhoozi ye yamukubira essimu. Jjukira nakugambye Majambere avuga emmotoka eriko MK oba namunkekeera. Ako ko kateke mu quotation osirike. Zebra gundi namukubira essimu Muhoozi ng'ali ne banne Zebra. Era bwe baali nga boogera Zebra n'akoona ku banne bw'ati n'ateeka essimu mu lawudi n'ayogera ne Muhoozi nga Muhoozi amugamba lwaki wagaana okunkolera. Zebra n'amugamba sisobola kukukolera nga oli amulumiriza nti Zebra akolera Kyagulanyi, n'amugamba sikolera Kyagulanyi naye ate naawe sijja kukukolera ate waakiri nsigala nga nkolera muzeeyiwo era abamu ku baaliwo bakimanyi bakyaliwo besigenda kwogera naye waliwo gwe ngenda okwogera erinnya olw'ensonga. Kakati lwaki ono ngenda mwogera be bamulina ye teyaliiwo ku olwo naye nga waliwo gwe balina mu nfa ya Zebra Mando. Zebra n'agaana okukolera Muhoozi. Muhoozi n'amugamba bw'ogaana okunkolera nja kukunoonya naye lwe tuli feesi nga ffembi ojja kulaba. Era ze zimu ku nsonga Zebra ze yali agenda okugamba Museveni kubanga jjukira yali akoze COVID test ne Kato Ashbaga Kato nga bakoze COVID test nga bagenda kukyalira
kugenda mu State House bye bimu bye byali bimutwala. Era olunaku lumu Zebula yalowoozaako ku kubuulira ku mukyala we. Yali alina ekyama kyayagala okugamba mukyala we, naye Zebula ekyama ne kimutuga. Kubanga olunaku lumu Zebula yali ayagala kubuulirako mukyala we, oba mukyala we bamuyita Mase. Namugamba Mase, nina ekintu kye njagala okukugamba, naye abakyala muli bazibu, mwogerayogera nnyo, naye kankireke ndikibuulira omulala. N'atakibuulira mukyala we. Kakati Zebula bw'atyo n'akubwa amasasi. Bw'akubwa amasasi, abantu b'e Kawempe n'abantu abamanyi Zebula Mando, waliwo omusajja gwe yatambulanga naye, waliwo omuvubuka gwe yayagalanga ennyo gwe yatambulanga naye gwe baali bayita Robert. Nickname ye ya ghetto baali bamuyita Sojaman. Sojaman aliwa mwali muzeemu okumulaba okuva lwe bakuba Mando, kubanga yakwatibwako olw'ekiro lwe bakuba Mando bamuyita Robert akaSojaman. Sojaman aliwa. Sojaman bwe bamukwata ne bamutwala, lwe bakuba Mando Sojaman bamukwata ne bamutwala ne bamusibamuko ne bamuvuga ne bamutwala e Namunkekeera Luweero simanyi wa Salimusale, ne bamusasula ssente. Basooka banki yasooka bamuwa miliyoni aga, ne bamugamba asirike. Tageza nayogera ne bannamawulire, tageza n'alabikako mu bwayiise, agenda atandika ebintu ebirala awalala wonna, naye taddamu okulabika awantu wonna. Bamwongerayo kasente akalala naye akasooka e Namunkekeera wa Salimusale bamuwa miliyoni aga. Kati ab'e Kawempe Robert Sojaman eyali 5 wa Zebula mwali muzeemu mulaba. Ndowooza ensonga muziwulira be bamu ku batemu abo abagenda mu maaso n'okutirimbula abantu era abali mu kwera okuwamba omukulu pulezidenti we Congo. Naye twongera obajjukiza n'obategeeza nti buli kimu ffe tukiraba era tukigoberera, ate tetubiraba birabye ne tubirekawo, tubitaddeko nnyo amaaso baganda bange. Tusuubira nti one time obwenkanya bujja kujja era eggwanga lyaffe lijja funa abantu abatuufu abalina okulikulembera. Breaking news. Baganda maaso ga kameeza ake tebakola mu mbaawo z'emisasa okuli empapula. Akolawo kyawo oluvannyuma Electoral Commission okuvayo n'erangirira Abannayuganda bagende bakebere empapula enkala zaabwe ez'okulonda. Abatanaba kwewandiisa kulonda bagende babeere nga beewandiisa. Ne basuubiza nti bagenda ku supplyinga machine eza voters register. Buli muluka machine emwemu. Naye nga Uganda erimu emiruka egisoba mu mutwalo omulamba. Mu miruka egisoba mu mutwalo omulamba bakasupplyingako machine ndowooza 10,000 zokka. Kitegeeza emiruka kumpi nga 8 tebannalaba ku machine za voters register, balina kukeberera nkala zaabwe za byakulonda. Ate ne gye zaatuuka baalabako obulabi ku mashini naye ng'ezimu tezikola. Endala ezaali zikola nga olw'okuba nti ntono nnyo ng'ate emiruka mingi, olwaliwo webeera ku muluka gwa wano enkya n'ojja weewandise ate nga bagaba baagijja ku muluka guno baagitutte ku muluka omulala. Obeera oga nti kayinja gendayo ekyo ogenda otuuka nga nabo bagaba naye olwo baagijjewo ate baagitutte ku gw'egindi mashini erimu gye batambuza. Tebereza emiruka 8 tegirina mashini. Kyokka obudde bukola butya? Butambula bugenda. Kati NRM kyakoze jjo nerangirira registration yaayo mu abantu batandika okugenda ba registering mu kibiina kya NRM. Nga kikyenoonya mu ekyo confusing abantu bano. Abanoonya machine we bakebera voters register zaabwe bagenda bali mu kusanga ba NRM nga be bawandiika abantu. Oyo omwami yasangiddwa mu district y'e Budaka. Atudde akungaanyiza abantu ku kyalo abayise bajje beewandiise.
bakazi batu n'abasajja batu bo bamanyi nti bazze kwewandiisa mu voters register ali mu bawandiika mu kitabo kya NRM. Oba kitegeera bamala okuwandiika nga bawandiise bantu nga bawuddisiza nti bali mu kwewandiisa mu kitabo kya kulonda ng'ate bawandiika mu kitabo ky'abawagizi ba NRM enkya balangire mbu bawandiisa abawagizi ba NRM emiliyoni 17 okwetola Uganda yonna naye nga babayise mu kakodi ako. Ekyo kimu. Ekyokubiri abantu mashini ne bwe ziba zituuse eza voters register eyewandiisiza wano mu yesa ya NRM ayinza obutaddayo nga yamanyi yewandiisa dda nga yamanyi yewandiisa mu voters register kumbe bamuwandika mu bawagizi ba NRM so simu abo abagenda okukola ki okulonda bo kye baagala kubuzaabuza abantu baleme kwewandiisa kubuzaabuza abantu baleme kwettanira kulonda basobole okubba obulungi akalulu nga bamaze okulagira nti bebalina miliyoni nyingi ez'abawagizi era balangire nti bebasinze naye nga babuzaabuziza abantu baleme kwewandiisa. Mu budde buno nga electoral commission tennaba na kusupplyinga machine zimala bantu kukwebera nkala za bya kulonda ate mwe mulangira mutya okuregisteringa abantu mu kibiina kyammwe ng'ate abaregisteringa abantu mu kibiina balimba abantu nti mujje mwewandiise mwenna abanagenda okulonda ne babandika mu kitabo kya NRM basiŋŋaniddwa budaka nga bali mu kukola mulimu ogwo oyo omukulu gw'olaba gye bamusanze ng'akola. Tambuza vidiyo eno omukulu w'embezi atugamba kamera kyekyokulwanyisa kyaffe ebyo twali bitegedde tutya singa twabaddewo kamera. Tambuza video. Bana abantu baffe nina abatulaba eno ye register ya NRM naye mu kifo ky'okuleeta eya electoral commission baba NRM basaze okwagala okonfuzinga abantu b'omu kyalo ne basalawo ne baleeta eno ne bagifuula nti abantu bajje bakebere enkalala naye nga bali kuteekamu bantu baffe bo tebali kutegeera nti kiriwa bali bateeka mu yellow book ate nga ffe aba NUP tulina kubeera mu red book n'okubeera nga tukebera enkalala eza electoral commission. So Mr. Byabakama yonna gy'oli obubaka buno bukutuukeko eno embeera erigenda mu district ya Budaka bwetu bweritambula ndowooza oli olaba omukulu atudde wano alinze bantu kubeera nga bajja kukebera nkalala naye gwe tunuulira olukalala luno gwe bazze okukebera gwe tunuulira eno yeya electoral commission so Byabakama olina okubeera nga otwanukula ku nsonga ezo eno okubanga yeeri wano so twagala ensonga zino okubeera nga muzikunyonnyola bweti yembeera erigenda mu ggwanga. Kumiana bannayuganda tuli basiru tetuyiga kwega tuli bangu ya very gullible tuli bangu bakubuzaabuza kati essaawa zino nekira kyeneebuuza kyemulina nammwe okwebuuza lwaki mu bibiina byonna nuupu mwe muli abantu abakyasinza okutambuza zi posters NRM teri bantu banesimba UDP FDC nebisigane wasigadde ashtegera na wadenga Kyagulanyi yagamba nti abantu babavubuka twenyigire mu byokukyusa ensi yaffe naye Kyagulanyi y'omu yagamba nti musome mweyongere okutegeera ebikwata ku nsi yammwe olyoke ojje okwesimbawo. Bwe yakuba omulanga nti abavubuka twesimbewo teyategeeza omanya abavubi balina ekitimba kye bayita kikokota we bakiteekayo kire kikwata emmamba kikwata empuuta kikwata mukene kikwata engege ne kikwata enkolongo kikwata ebyennyanja bingi kati mu kyo
bana ekibiina tekigenda fuuka kokota tekigenda kweta buli ddiikuula ebintu ebimu tubibaga munyiiga ne mulowooza nti simanyi tulina ate abantu abamu mmwe bwe mutembeeta bwe musuusuuta betuwalana saagala weerabire singa tetubeera vigilant onfuna Museveni alina abantu bagenda basindikamu bajje bambale ebyambalo byammwe naye nga munda bayero eyo projekiti weeri ekirala abantu abasinga batuli mu bapimi nente mukiraba nze neewuunya nina muganda wange omu omuyimbi awo namukoonyeko ne mwogera bingi nnyo essaawa zino abayimbi be tulina nabo tetubeetaaga tubakooyi onfuna tunulya Hildaman ndya nabo akwatagana n'abasajja abaali bagala okugjako Kyagulanyi ku bukulembeze bamuwambe n'okumutta sinakindi n'okumutta kuba bakiriko nnyo bakwatagana nabo tunulira nani ono Geoffrey Lutaaya genda ku Judith Babirye n'abayimbi bafu kati kamba bulyeko ekintu kimu ensonga lwaki Bobi Wine ali persistent mu byakola alemezaako mu byakola ebintu bye yava ddanga abiyimba emyaka 10 nga Bobi Wine ajjukiza gavumenti eyo kyeyina okukola naye nga tebawulya paka bwe yasalawo ayambale ngatta agendeyo agyekwatireko Bobi Wine naye abayimbi balowooza nti yasamba kajji balowooza nti yakeera bukeezi n'asamba kajji nabo ne bajja nti nabo baagala kubeera nga batekinga advantage y'okubeera nti bamanyiddwa bayimbi bajje yensonga lwaki teri muyimbi n'omu abadde mu paalamenti awo akoze nga asaavize nga Bobi Wine bwe yakola taliiwo Bobi Wine alemezaamu lwansonga kyali akyagala yavanga akiyimba emabega yonna nfuna nenkola post nega muyimbi gwe ani akuwabya soko ogende obeere kansala olyoko gye bwobanga tobala bifo kiki omuntu gwe mutijjisa yakajja abadde mu struggle omwaka gumu ebibaleeta byebyo kati oyo omuyimbi asobola okufuna kaadi mwene ali mu gye yali bayinza ogyemuwa aho bonna abajja baleekaana kye mbagambye nti abasinga bakukuta tebasobola bawa eri kaadi naye nga bazeba basindisa eno lwaki nuupu be bali mu kutambuza biposta lwansonga amaanyi we gali neyalemu alemu edda ayagala gyafunira awo amaanyi nkugambye gundi soka obeere kansala nga Mr. Moshe abadde kansala okimanyi nti kati Mr. Moshe y'obufuzi abitegeera kati ali eligible okubeera nti yesimbawo kuwa MOP hamba usasimanya agenda agize ku bino si byagezaako bannange someone who's not even composed mu byayogera sitegeeza kwogera luzungu ne mu luganda tali composed mu byayogera olaba nga he's stammering around byayogera tabika kasaali awo abuza you know interviews nziraba bali ntu bagamba ebintu bino mu bikula amaaso abayimbi bonna bapimi nza omuyimbi gwenyinza okurecommandinga ali serious ye epas Bobi Wine ajja mbina ebintu ekintu kimuli ku mutima tukoye Hildaman tukoye ani oyo Geoffrey Lutaaya ate era mukola nsolo ate mwongerayo simanyi ate mutembeeta muyimbi mutekeyo omuyimbi gwe mwakalaba mwana banega nti muli serious kati nalendekana akalenzi simanyi akazanya comedy akali kavuma Kyagulanyi ne kamumoki nga kambadde biplasta nako kali eyo simanyi kagenda kujja ku tiketi ya Nuupu nayo kakubisiza ebifaananyi bangi bajja oyo naye bwanajja nga mumuwa oluno omulala ali awo era yavuluga
nenda batambuza post simanyi rubaga naye bwanajjanga bumuwa banja bagenda okubajjamu nga bapimi banja bagenda otujjamu nga bapimi Zambali wenaye namwogerako mwayomba Zambali ayina emikutu gye social media handles ze ebeerayo ki Zambali yalavuddemu ku statement yadde embibibi evumirira ebigenda maaso mu ggwanga awo nga taafubye akola ku TV yemu naye taafubye tulaba alina byayogera ku social media handles ze lwaki ono omusimu wa mawulire ani Mukasa owa ku NTV alina byayogera ku social media handles ze wogenda ku Twitter handle ye bingi byayogera oyo musajja Mukasa oyo asoma mawulire kusegera Zambali yezize gundi zikola ddi wena yazze mupimi na mulindwa Flavia abadde nga mu America nga ina bi program byakola nga bya kisiru dio abadayogera ku bintu bigatta ku muntu wa wansi abona mwana banja abageno tujja munga bapimi nete mubiraba oyo gayinze sibu tamwagaliza man nedda gendo soko obere kansala zekino chikuwela gwe muyayi tabagenda kuwa kadi nchikubuulira tabagenda kuwa kadi walwa wakalenzi kali composite kawodeka kansala simaikeka kekani kana kambata njagala ndabo omuntu amuvuganya nga yinkana kana kambata sina kindi omusingako ni bano bavubuka bano simanyi gojoyo tesimanyi kubanga nze mbadde muyimbi wa ggwanga nedda olinayo oluyimba kyo olwa struggle wakatandika juzi wano tukubira ebitalitali lwansonga olina kyobala bebo kakati okumanya temutegeera olekewo kaana kambata owona kiza kuyimbira amataali ng'alina kyanoonya kaana kambata sacrifice nze bamusibye bakoze batya abadde road kansala mwana temutegeera bantu mmwe mwana njagalayo challenge omulala nga bamutadde ku kaana kambata kutugenda okubeera nga tuweeyinga ani bwe muto ngino tambuza ekintu nekubanga oli avudde eri yava mu NRM bamumye akasente tayinza nakufunayo kifo kali yegudde atazze eno si mu bubi bw'obeera nga tobala kifo gendo sokobere ki Rudi kansala nga Moshi bwe yakikola mwemulowooza bwe naye musiru mwana tabamanyi abapimi abalaba kadi ya Rudi kansala obadde ogenda kugifuna togenda gifuna eyo wallahi kwa abayimbi tubakooyi mwemulowooza bwe yajja namwe mugenda koyisa ekyo